balirida. Free Uganda! Free Uganda! Museveni must go! Museveni must go! Uganda! 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 Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! So say no to dictator! Say no to dictator! Say no to the dictator! Say no to the dictator! Say no to the oppression! Say no to the oppression! Say no to the suffering! Say no to the suffering! Say no to the killing! Say no to the killing! Enough is enough! Enough is enough! The world must know! The world must know! That Uganda is bleeding! Uganda is bleeding! Uganda is bleeding! Uganda is bleeding! Stop killing our people! Stop killing our people! Stop killing our people! Stop killing our people! Free Uganda! Uganda! Free Uganda! Free Uganda! Beba comrade abadde mu Washington mu California era bano Stop the injustice! Stop the injustice! Stop killing our people! Stop killing our people! Stop killing our people! Stop killing our people! Uganda! 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 Uganda is bleeding! Uganda is bleeding! Uganda is bleeding! Uganda is bleeding! Stop killing our people! Stop killing our people! USA! USA! Stop funding the dictator! Stop funding the dictator! Please stop funding the dictator! Stop funding the dictator! Museveni must go! Museveni must go! Museveni must go! Museveni must go! Oh, free Bobby Wine! Free Bobby Wine! Free Bobby Wine! Free Bobby Wine! Free Bobby Chagulanyi! Free Bobby Chagulanyi! Free Kizza Besigye! Free Kizza Besigye! Free Waiswa! Free Waiswa! Free our people! Free our people! Free Uganda! Free Uganda! Free Uganda! Free Uganda! Injustice anywhere! Injustice is a threat to justice everywhere! Injustice anywhere! Is a threat to justice everywhere! Muhoozi must go! Museveni must go! Museveni must go! Uganda! 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 alright baganda baffe comrade ababadde mu California mwebali nnyo mwebale ddala okuba nti mwasobola oteekawo embeera nga bwe yabadde. Alright, kati maliriza abantu abeekalakaasiza njagala tutwala omukisa guno n'okubakuumamu omuliro omulala. Bannayuganda mwenna okwetola ensi yonna abawulidde omulanga gwabwe nabasabye mwebale nnyo webalire ddala. Abaakubidde ba senators ab'enjawulo mu ggwanga lya Amerika, abawandiisa amabaluwa, abatuuseyo mu ofiisi mwebale nnyo webalire ddala. Nyongera bategeeza bannayuganda bali mu Amerika tofa ku mukulembeze wa National Platform oba wa chapter leader nti takoze kyakoze. Lweyalwa mu nnyindo lwekula wekka kwata essimu ye y'omu ngalo okubira senator wo ofune appointment mugende munnyonnyola ebintu bino. Kyetwetaaga mutuuke omukulembeze ali mu ntebe ya Amerika kati gwe bayita Donald Trump. Kyetwetaaga munene mbeera abantu 10 musobola ogenda okurepresentinga eggwanga lyammwe as long as nti mwogera ekintu ekituufu kye mulabako. Kati mwena bannayuganda bakyasigadde mbakubiriza buli masaza gonna aga Amerika please mukuba amasimu kubira ba senators bammwe mutuwala obudde kuba abamu temusobola kukola live temusobola ku demonstratinga but musobola okuwandika amabaluwa musobola okuapproachinga n'okuba amasimu kati ngenda basamwe bannayuganda bali mu Amerika kikkakatako buli wa NRM ekintu kimu mukitegeera. We are under occupation bali tuli mu family rule kati obanga obadde wagira NRM ngoza mbu wagira kibiina kya byabufuzi. No, it's not all about political party. We are under occupation nga tuli mu family gye twagala okulwanyisa kati okujja byonna byonna go muganda ali mu America wagira NRM bolifu DC sawa tusoke tulwane tujja family ya Museveni ebyobufuzi byokwawukana tujja bibera mu mpanzo okwegatta nga tujja Museveni kale bali mu America mu namba 7 mu kuba amasimu muwandike olwe mwakikoze basinga obungi nenjera soka bawa kino ntegezeddwako mu sources enjawulo nti omuzungu wakulemerako naddala nnyo Omumerika n'Omungereza. Lwaki nti wakulemerako right now nti Omumerika olw'okuba nti ye poliisi y'ensi yonna amaaso ge gali buwangi naye bw'omulemerako nnyo lwaki eriiso erimu alijja ku sayidi erina alitunuzaako ku ggwe. Bw'otamulemerako nnyo balina ensonga nnyingi nnyo ate nga ziri more valuable than our issue. Kati ngenda kusa muganda agenda gy'oli Omumerika
ng'oli muna Uganda nkusaba mukole ekintu kyekimu mugende mu lumbe office ez'enjawulo muwandika amabaluwa mukuba amasimu buli kimu abasajja bafuna attention yaffe already attention ebadde efunise ku CNN, Al Jazeera, BBC, NBS, ABC, Sky News already nga attention bali bagituwadde kati bana Uganda bali mu diaspora tulina okukola ekintu ekyo kati ngenda kusa muganda y'omuntu yenna aliyo please ng'oli mu America mukole ekintu kyekimu abali Bungereza ndi very happy abasobodde okikola bali mu kikola please musinkale ba MPs bamwe esimu kweziri musobola okubalumba ku chambers zaabwe musobola ogenda ku office ne ku parliament ni mutesezaawo era nakyo nategedde nti mu Bungereza kyanjawulo muko abantu bakoze ekintu ky'amaanyi nnyo okuwandikira ba MP ne ba respondinga naye nga kyebagamba kiri ekintu kimu kyebalina okugaba Uganda ti munna Uganda ali e Bungereza olina okumakinga sure nti either omuntu oyo mulemerako ku makya n'olweggulo ate nga muli mu namba y'abantu 5 ku 10 nti bw'ogenda omu oba n'omulumba omulundi lumu n'otaddayo amanya toli serious n'Abangereza bakulemera kumujjukire Bungereza erimu abayindi bangi bapatana ba Museveni mu business beyaddiza ebizimbe ng'ate ebizimbe amini yabisasula kati abangi nnyo balina ssente kyobula nti bamuterayo ekikono Bungereza obutafaayo nammwe eryo bannayuganda bemumanyi nga mulina access ku kabaka wa Bungereza Charles Sawazo n'abannayuganda bemumanyi nga mulina access ku William n'abannayuganda bemumanyi nga mulina access ku gundi ku Hare nga mulina access ku balangira n'abambejja ba Bungereza please mutuyambe mugende mukole ekintu kino pamu twandibadde twavadda mu bintu bino naye tunango eggwanga odirekera abantu bano kijja kuba kyetuswaza nnyo ngenda basaba ne bannayuganda ntegezeddwako nti mu Bungereza mulina kukola nnyo olw'ensonga nti muyindi yali awo ng'ate Museveni yamuddiza ebintu bakola bizinesi z'okusimagulinga ensi bino ziyinza kitutama laundering nga balina n'amataka e Uganda balina ekikono ky'amaanyi mu kuddookunga buli kyonna ekiva e Uganda naye kati njala basaba mutuukire ba MP bamwe mugende mu chambers zaabwe mugende mu maka gaabwe mugende ku kikyonna mugende mubeereyo mwiri abannayuganda bemanyi nga muli well off mulina ensimbi mulina contacts musobola okutuukirira Prince musobola okutuukirira King Charles musobola okutuukirira William musobola okutuukirira Harry musobola okutuukirira n'abambejja abalala mbatuukire mbagambe ensonga eno ekintu ekisinga obukulu mbagamba nti zonna interest zammwe ze mulina mu Luganda tugenda ziba wa full package nkiddamu bwe bakubuuza nti interest zaffe munazi protecting mbagambe nti 100% tugenda protecting interest zammwe as long as ffe tufunye peace mu Uganda nga muna Uganda yeyagala ng'ekutta abantu okuwamba abantu kuvuddewo buli ogenda mu office mukulembeze ekintu kimu nti we are going to protect your interest in Uganda nyongera kibajjukiza nti mino za Uganda ziri worth billions of dollar muganda agenda ofuna nkuwadde chupa y'amazzi nga Museveni azikozesa azitunda ku black market agagawaza family ye agagawaza abazungu ba mafia kati njala bagamba bakubuuza interest z'abantu abo bazaagala tujja zibawa 100% as long as twejjeeko na kyemalira aho tuvudde era njagala kubaza mwonna bakikoza bali mu America abali Canada abali Bungereza abali mu Europe mu balingo balireddera okuba nti mutuukiridde embassy ba MP senate bona mbatuukiridde ne mugende mu maaso mbagambyeko kimu nti tomuzikiza gwatasobola kwekalakaasa genda atasobola kuwandiika ku bessimu bambi mutuyambe tubegayiridde bwe mba kimaliriza ekyo njagala genda ku security alert njala mutagire wano Jerusalem Sarakanda naho mutabani wa Muhoozi Rugaba saako ne Museveni anenga kwali buno bakanjira busindika nga bwa security alert oluvannyuma lw'okukola video ez'omujjirano weekend nga ngezako ku exposinga system kunaku linasembiyo okubeera nabagambye nti bakola ebbaluwa nga bagenda okukola ekibira kya national platform ne mbagamba bujja kuba tebunaziba lunaku olulala nga bakigambye nti kifu era bavudde ne bagamba nti ekipapula kiki kifu naye ate mu meeting gye babadde nayo nga akalulu kaakaggwa Nyandi Yosoferi yakkiriza nti obuyinza tubuweeyo tusigale emirembe wano nakkiriza bulungi nnyo naye Salimu Salengo Musumali yagambye tekijja kukola bwe kityo mu meeting ya tekijja kukola yagambye nti tuteeka okuteekawo resistance tusobola kuwayo buyinza bwe tutyo wali kye tulina okukola tulina okusooka okusanya ekibiina kya national platform eyo meeting yakusaga tulina okusanya ekibiina kya national platform abakulembeze baakyo bonna tubasibe na buli muntu tuteeke fear n'ettera mu Buganda strict fear n'ettera mu Buganda kati bino mbyogere ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 wiiki eno yennyini ewedde nabagamba bapulaninga okukola terror attacks nga basetinze bomb mu regions za Uganda
nga bagenda tematima abantu bijambya n'okusetinga omuliro ku business z'abantu ekyo kyo nabe exposings kati na kino kanki bagambe omuntu yenna kati ali mu kukola terror kidnaps red blocks byonna bamuyita General Salimu Salakanda naho ne mutabani mwe Muhoozi Kanyarugaba ne bakola ebintu bino kati banyabo ne basse nga mugenda okuzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 naddala bazadde abalina abaana mu bisulo ebintu bino wammanga mugenda bifeesingako mugenda fiirwa abaana bammwe ng'amasomero state gakumako omuliro strict mu Buganda ne Busoga mugenda fiirwa abaana bammwe state ng'erumba ekola terror ng'ekuba abaana mu live bullet nkiddamu zino issue bbiri mugenda zirabako bagenda kusetinga amasomero omuliro bagenda kulumba ne mungu baterayizinga abaana bammwe sina kinda bijambiyo okuyingira batematema abaana bammwe bagenda targetinga primary schools eza boarding ne secondary school eza boarding mu Buganda kino mu kinoting olena kuzomwezi ziri 17 mu kinoting mugenda kirabako bagenda kuma omuliro ku masomero bagenda kulumba bana bakubira live bullet nga kino kyonna banoonya ligiti masse ya kujjawo national platform kulinkinga ndi ye readinga obutabanguko mu Uganda ndi ye grading obutabanguko mu Uganda n'okutta abajjukira Salimu Salibe bibiri nti bali bakola mu nsiko yagambye Nyandwe nga bwandekera obuyinza mu 18 kati ebyokuwayo obuyinza zisibikiriza ndekera nkole ekintu kino nga bwe nakikola mu 8 kati bwe yakikola mu 8 kye kimuli mu ngalo ze zonna deployment zemulaba red blocks biki byonna biri under the influence of Salimu Salene terror bagenda bakolako terror bana Uganda bagenda bakolako terror munajjukira nti lumbuye musajja nnyo nga temukyasobola kunywa mazzi eyo security alert gibagambye abagenda okuzaayo abaana aba boarding ab'ebisulu naddala ba primary n'aba secondary mwesibe 2 bagenda batemulira abaana bammwe kano mujja kaza mukage nti omusajja abyogera ejjukira okugema kusinga okuwonya eyo security alert ngibagambye buli muntu yenna abeera nga weewunzise ng'ekiwuugulu ebinaddako gono bimanya bagenda kukola terror kubanga kyonna kye baagala kuimplicatinga oba kulinkinga national platform bikola bya butujju nga bwe babiteeseteese eyo katasa Salimu Sale and General Muhoozi kanywa mugule security alert esoserede security alert yokubiri nyongera kukujjukiza nfaayo nnyo ku bulamu bwa Bannayuganda okusinga ekintu ekirala kyonna red blocks zikyagenda mu maaso mu Uganda abantu bangi bali mu bawamba nga bajjako amasimu gaabwe nga basangamu bintu byekwasakanya ku nkyukakyuka nga abawamba kiwamba abantu akyagenda mu maaso nyongera okukubiza comrade na woli mu Uganda esimu gisangule mu bintu byonna mu bijjemu esimu berengere clean if possible osobola n'okukyusa profile oyo noba ngoli safe okuwagira kusigale mu mutima ekyo nze nkigambye comrade mwana najja nakola voice oba nakola video nga anomba ekyo nze nkigambye kubanga mbadde ngamba abantu security alert zibawonya nze saagala muntu afa nga asobola okuwonya muganda ngenda mu na Uganda joli nkusaba ekyo kikole mulongoosa amasimu gamwe currently kubanga baba bayimiriza babajjako amasimu bagakeberamu ne bawamba okuwamba kukyagenda mu maaso era abantu bakyabawambira ddala kubanga abantu baagala creatinga fear mu Bannayuganda ndowooza waloka video kembadde uploadinze wano aka kidnap ebaddewokko nendowooza nyinza okubasa aka uploadinze tukaleke nenga mutegedde buli kimu ekigenda mu maaso nenga okutulugunya n'okuwaba bikyagenda mu maaso mu Uganda nebyokulonda nga mulimu akavuyo bikyagenda mu maaso mu Uganda nga bw'obiraba wano. So bitu bigenda mu maaso mu Uganda kati n'olw'ensonga eyo awo tuvudde ku security alert nze maliriza njala tugende ku video eyatuleese butereevu.
All right. Abana Uganda ngera bategeza kigamu kino kitegere. Waliwo bakatambika tandise. Of course video tandise. Waliwo billions bili ezafulumiziddwa. State yazifulumiza. Nga billions zino bili zitereddwa ku radio station, ku TV, kuba bloggers, kuba TikTokers, ne kuba betwita ba public figures. Billions bili zaawo fulumie. Zigenda kukola mulimu ki. 1. Mwawulidde omusajja agantu lwaki mumuyita akasajja. Kubanga akimanyiga mu bugumye agawaki mumuyita akasajja. Kati Museveni yenyini abamuloze tabalaba nabi abadde kollo ku lunaku lwa era mutebalabiseeyo kubanga bali mu fear boke yenyini bakimenti bawangula. Yatuuse n'okuyomba lwaki mumpita akasajja. Kati waba kimenti bamuyita akasajja. Ka video akasinga obungi mwakalabyako. Ka video akasinga obungi mwakalabye kano ngawoza lwaki mumpita akasajja. Ndyoke tugende mu maaso. You have no right to say that. Tolina buyinza na dembe kugamba nti mukusibeka akasajja. Tolina lusolwo. Ani awulidde enjogera yemwe abasibeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Police is a job chino nesirika. So that is reason number one why I think some people did not turn up. Nolecho eyensonga esoka je kitebereza lwaki abantu bafabamu tebajja kulonda. Omulidde bulungi yemanyiti naye kasajja. Bwava mu kwamanya nti kasajja kati ulire ekiriwo. Museveni anonya legitimase. Museveni anonya legitimase mbuli ngeri yonna esoboka. Mu kunonya legitimase bilioni 2 zafulumye nga zirina ku demoralizing ate national platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni anonya kyetuyita legitimase. Nena afulumya bilioni 2 nga ziri mu ku demoralizing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anonya abantu mukakasa nti yawangudde era akikolerera akitaddemu sente naye ate yafulumiza obumbi bubiri nga bolina kusaaba Tomi kuteeka wansi linnya lya Kyagulanyi na kibiina kya National Platform. Kati kandikuvire ku ntono. Bw'olaba abadde bagamba nti bawagira enkyukakyuka mu kaluwali batandise okukyusa olulimi manya nti yafunye sente. Bw'owulira abadde beeyita ba YouTubers oba ba influencers oba badde babuzibe buuze biri ku nkyukakyuka nga batandise okukyusa olulimi manya bafunye sente. Bw'owulirako oli ng'agamba mbu lwaki abali e Bulaaya be bapushinga ekiri ku ground lwaki bo tebajja ng'obadde omumanyi nti wankyukakyuka manya nti oyo akasente yakafunye. Bw'owulira oluyaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu katali mu documentary part 2 akasente kafulumye. Bw'oli olinga nti simera Robert Kyagulanyi Ssentamu tava yeekwekera ki ng'omanya akasente yakafunye. Okitegedde bulungi nnyo. Abantu bangi bafunye ku billions 2. Omuli ba YouTubers, omuli ba TikTokers, omuli ba public figure, omuli ba namawulire. Waliwo akasajja mu kegendeze bakayita Siraje Rubwama. Aludde mu mawulire alinga nfubize Mengo. Oyo Siraje Rubwama naye mukozi wa state era Mbega ne bawulira stories zonna zakwogera Mbega. Embozibozi zatambuza ku kibiina kya National Platform yafunye akasente y'omu ku bo ne group endala so mbegendereze nnyo. Mwegendereze nnyo ba YouTube abajja okubajjako interview n'ebibozibozi byabwe bafunye sente. Wowulira omuntu yenna nga simanyi lwaki abali mu diaspora basindiikiriza nnyo abantu okwekalakaasa lwaki bo tebajja ne beekalakaasa sente zafulumye. Abagambo Kyagulanyi mu documentary part 2 sente zafulumye. Abayina ebibozibozi politics yawedde mutuleke tukole ebintu byaffe lwaki mutisiba kaga bozibozi ga politics sente zafulumye lwaki. Olw'ensonga nti Museveni ayagala kusooka kuteeka ttaffaali ku bano ba media aba YouTube ba TV presenters baani ng'omulimu gwabwe gwa kudemoralizing Robert Kyagulanyi Ssentamu n'emboozi yonna nga teboogera kati nge batayogedde ku kuwambibwa kwa Babi okula kwa Kyagulanyi ne batandika obbikubamu ebituli eyo ensonga mugitegedde bilioni 2 zafulumye weziri ezo muzitegedde so saagala mugwe mu kantu ako
era abantu bebamu bwaba yatunze omwoyo gwe asobola nakugulira ne bakutta oba nakuwa obutwa ekyo mukitegeere awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo tugenze wano emyaka giweze ndowooza mukaaga nabagambako nti bannabyabufuzi abo mu Uganda balina okufa nga mulowooza nsaaga vidiyo nagikola ne Kojja Omugezi ne baga Uganda okuterera tulina okujja bannabyabufuzi abamu ne bafa kati before nga sindakola statement endala oba additional statement bannayuganda basinga obungi temanyi kye bayita politics akyabamye okutegeera lwaki naddala nga tuli mu revolution mu system ate akulekera nawe tomulekera abawoleza Museveni essaawa zino nga baagala legitimacy yeebeerewo buli lwosanga omuntu ng'owangane ku kyalo ng'ayogera ebibuuzo bitagatta ku struggle oba ebitabuusa bantu ng'avuma enkyukakyuka bavuma omukulembeze waffe oba omukozesa akyawo abantu bano bwe mutabakangamu oba bateekako ntiisa tebagenda kulekeraawo kubanga bo basasula kukola ekyo mubamanyi bulungi nnyo mumanyi ba YouTuber gye basula mumanyi ba TikToker gye basula aboogera agaboozi agatakwatagana abakeera okuvuma nga mubamanyi omulimu gwabwe olwo oba omukozesa ki bwe munaatandika okkanga mu bantu bano mujja tegeera wiiki ewedde nabagamba nti Museveni yakola memorandum of understanding ne opposition nga bagenda kuyingira mu gavumenti abana bagenda sigala no nga bacunyaki balwanisa ekibiina kya National Platform ne babulya buli kimu kyonna ekyaliwo kati open mwakirabye omu ku ba chief commander b'ekintu ekyo kuliko omusajja eyita omuganda Munyagwa Mugati gwa Bato omusajja Munyarwanda sijja kijja Munyarwanda era namuganda Munyamugamba improving ku byenjogera byamulema kuba namuwako information ne wabula openly emmanda okwanika yamulaze kyovula mbaga nti bannabafuza mu balina okubanga abafu eggwanga ottereera bino byabiyogedde leero byabiyogedde leero soko ulire Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu kuba tulisijira bigiro yali badde saba wandi osinga amayibi bakoze jeno bigirwa singa bimanyi kye bakoze tandika of Bale County tawadde ne Bale nga omutanda guni Muhammad Kwiri parrot staffing intimidation singa amayibi batukoze jeno bigirwa batuuse nga abasajja kyenjagala kyekino wano Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu kuba tulisijira bigiro yali badde saba wandi osinga amayibi bakoze jeno bigirwa singa bimanyi kye bakoze tandika of Bale County tawadde ne Bale nga omutanda kati bino yabyogedde open ku TV ngali ku TV Sanyuka TV kati musooka muddeko ekyo kyemunatandegera kasooka mbalaga ekintu kino eri abaali beyita ba politician kati bafuuse ba YouTubers oba radio presenters omu ku bo yoyo bamukyaza nnyo ku Sanyuka TV ku NBS ne ku Kasuku jjukira bonna ba state agency kati bafuuse gy'emirimu gyabwe kuliko ne Bajjo gy'emirimu gyabwe kuliko na Abitex gy'emirimu gyabwe n'abala mujja bala bulungi nnyo abatambuza enjiri eyo gye batambuza kati openly yagambye bwati oluvannyuma lwa MOU memorandum of understanding yagambye bwati tudde ku bakamanda ab'enjawulo aba Nuupu lwaki kugamba Nuupu tulina okulwana tujeereezinge kati so you're going to fight Nuupu we must labunu ulira you're going to fight Nuupu why should you mu ntalo ne ziba za mundu kasita obeerawo these are supposed to be your colleagues on the opposition in each and every struggle obstruction can never be tolerated bw'oba okuba omulabe nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing wasoma kuba nabayekera ba President Museveni lwebaga akayira twamubako kemundu nga tumanyi bwazitwala agenda zikozesa kikkirizibwa mu struggle omuntu ng'ako-obstructing newababuwo mumukuba amaanyi I'm telling you this. amaanyi gomwe okuteeka mu kulwanyisa We must tell them step aside, give way. clear the way Muveyo. Kankulageza kamanda. Ombuli obaffe wabira bako mulembe gwaffe. kankudire wano Tudde ku bakamanda ab'enjawulo aba Nuupu lwaki kugamba Nuupu tulina okulwana tujeereezinge kati so you're going to fight Nuupu we must
Labunu. So you're going to fight no? Why should you? Muntalo nezibaza mundu. Kasita obera listen. These are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bobo mulabe. Nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba nabayekera ba President Museveni. Bebaga kayira twamubako kemundu nga tumanyi. Alright. Ekirungi nzize mbalabula ku bantu bano. Museveni yali yazimba fake opposition ye mu bantu ngaawo. Abo bakyali bassa abantu bangi nnyo akugambye nti we must erase and whoever obstruct their way is going to be erased. Nakugamba national platform must be erased. That is Mugati gwa Bata Manyagwa, the Muganda name. Eresoko oli baganda manya. Nagamba nti NUP must be erased. Whoever obstruct their move is going to be erased. Nabagamba mu myaka mukaaga ne bagamba nti banabya ofuzi mu Uganda okutera banabya ofuzi amayina okufa. So such idiots baba ino kuvaawo ngoyo kubanga ine ekibiina ekikye yavadda mu FDC n'agenda mu gotu waka simanyi wokotu waka simanyi siripu tu siripu byonna nabibeeramu kati ekizibu kye yalaba nti NUP kye ekizibu kye ekyokujjako Museveni. One, recently mu kalulu kano bamuwa ssente okujja okuparticipatinga bamuwa ssente n'amalanga n'ennyina kennyini amutunze n'ekitaba wa milioni 10 taata n'atwala 5 n'ennyina we n'atwala 5 sente bazisigaza kati bamusindise commission ya kwolona kibiina kya national platform nakola mirimu egyo n'abala bangi nnyo. So njala bagamba ekigambo muna Uganda okujjako ng'onyiize such people balina okuva mu kkubo nga ibwagamba tulina okuva mu kkubo such people balina okuva mu kkubo kubanga nabo tebakyayina mirimu ono mbuzo omulimu gwakola teguliiwo kukeera ku TV ku radio kwogera mafuuko kibiina kya national platform na Kyagulanyi naye ng'oyagala mubuuza okolera ntasobola mukunyonyo naye nga tebava mu state house yafuna ne ssente gwe mbuuze bwagati national platform is an obstacle to their mission. Yakubala lezimeka mu Uganda yafuna obulubumeka timu yonna ebadde yesimba ku Museveni ng'ojjeko Kyagulanyi Ssentamu bona badde ba agenti be era mu temwewuunya nga ekkololo bwe tuba tetumuggyeko gino emyezi gino ng'ono Mugati gwa Bata gyali Kasibante gyali kiri ekisajja ekyetaba mu kutta Dr. Kiyingi Kifulanka Bulira nga nabo gye bali nga bakoze nga abantu bagenda okuligimatizinga system ya Museveni nga bo bennyini bwe bali kubanga bali mu kufuna ssente. Omulala ye Kagege Nsereko yagamba politics amuvuddemu wabula ali mu kulobinga kifo either ali kulobinga kibwa minister oba yagala kulobinga kifo mu parliament ekinene mwezi office oba yagala kulobinga bwa ambassador oba ekifo kyonna mu government y'omukubbo kati bonna babaliyizinze bali mu kukola mirimu gya kudemoralizinga kibiina kya national platform naye tubagamba okulonda kwawedde era tuwawangudde ne mutubba akalulu si bwe kiri kati politics tanaggwa in fact struggle etandika butandisi kati tugenda kufaafagana nammwe ne mukama w'ennyinya mmwe ennyanja Yosoferi and this time around tugera kubeera serious nnyo buli muntu yenna afuuka omuziziko mu kujjako Museveni ojja agendera muziziko ogwo ekirungi amaka gammwe tugamanyi abaana bammwe tubamanyi bye mukola tubimanyi na buli kimu tukimanyi tetugenda kuleka ggwanga kugenda mu mikono gy'abagwagwa n'abalowooza nti ensi waliwo opposition nga teriiwo ng'ate mulwanyisa opposition entuufu eriwo okitegeera gw'obanga olina Kyagulanyi kyakola tekimala waki tokola kikyo olina ekibiina ekyo kyokozesa ekyolina okukola okujjako Museveni muyina ssente waki temukola ekisinga ku Kyagulanyi ne muleka okitegeera kola ekisinga Kyagulanyi omuleke gw'okola ebibyo okitegeera ne kati Kyagulanyi gwe mufudde topic azifu nti yalemedde mu ntebe yawangudde n'akola buli kimu mwagano mwegattako talina lunaku nalumbu yali agambye nti agenda kulumba mmwe bankweze kubanga bamanyi. So njagadde mutegere abantu abo mu ngeri yonna esoboka mutegere bulungi nnyo be bakozi ba Museveni abaddewo ne mbagamba n'emmenge yena kuddamu ezimba abantu baayo bwe mutandika okulya ku CBS ku BBS bazimbye abantu mumanyi nti iyo process baagala kuddamu kuzimba naye tebalina time egenda kuzimba kintu ekyo mu budde bwakyo. Kati President Joe yatambuddeko n'agenda ku bijja bya kitaawe n'ennyina
era bwe yagenzeyo bulungi nnyo n'abirambulako n'akulako ne ku muddo n'avaawo n'atambula. Bangambye ekibadde eggombe ekibaddeko okulya n'okukomba essowaani ng'amagye security ebuuza yayituusewo atya yakoze atya naye nga yasobodde okutuuka bulungi nnyo n'akola kye yabadde alina okukola n'avaawo. Akatambi ako mwakalabye n'endooza kankabaddizeeko lumu wano yokka tusimbula ku nsonga enkulu ezisinga ku ekyo. Wano President yabadde agenzeeko mu maka oba ku bijja bya kitaawe ne nnyina gye baawunzikibwa mu bitundu by'e Gomba. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all, the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, the day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting, Uganda will be free. Kati lwade tuli yawo nezireta omwogezi wa amaje omukulu Chris Magezi statement gyakoze teyawukanako na ya Pregnant Eyes police spokesman Lutumwa Kishoke. Chris Magezi statement gyakoze automatically kwatagana ne ya Pregnant Eyes gentleman Lutumwa Kishoke maso gali boto. Bwati wayogedde Chris Magezi agambye bwati. Kyagulanyi ye mwenyine nzenda banga posisiza akola yazi abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuba bamala campaign abadde mu makage ne bwengebeddeko ku makyalo no ndinga nalabye nga ali mu makage so kiraga nti ali free baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case naye nga fe nga UPDF tetuina kiki kyamaanyi kyetumunoonyezako ku ssaawa zino bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe obuyinza tubulina tusobola kunoonya ne tukufuna. Kati mukulu Magezi ogambe Kyagulanyi ali makage era postinga yasembera postinga nga ali makage tuli basiimu era tuli basiimu nnyo olw'ebigambo byo nenga bulijjo mwe muli bakagwa ensonyi temwogera nko kigambo ne kituukirira wabula mwogera kwogera kwerabisa nti ekituufu temulina security. Ogambye nti Kyagulanyi tebamunoonya omuntu yandibadde ayagala okubuuza gw'otanoonya mukama wo muhoozi yatuuka atyo sindika amagye ne gagenda gayingira amakage
ne gamenyamenya enju n'omukazi ne gamutuusaako ebisago agatamunoonya. Era Chris Magezi omuntu yandikubuuzizza lwaki amaka ge tebakkiriza muntu yenna kugendayo ng'ettaka lirala gye litandikira ne gye liyita waliyo amagye gataddeyo enkambi. Chris Magezi njalonziremu ekibuuzo kimu. Amaka ga Kyagulanyi gali ku eka 10 n'omusobyo gonna mulimu amagye gataddewo n'enkambi. Mufuka omwo mupamu omwo muli mu kubba emmere z'abantu, abantu mubamazeeko emirembe, muli mu kuleepinga abaana ku kyalo. Kati bw'ogamba nti Kyagulanyi ne maka ge nga mwamenya buli kimu n'omukazi ne mulumba ne mukolako ebyensonyi ne mutuuka n'ennyumba yo gisaanyaawo ne mugenda mu maaso ku maka ge gennyini mwali mu 220 mwapulantingayo ebintu 226 mupulantinzeyo emmundu, ensimbi n'ebyambalo. Kati ogamba otyo omusajja nti ali mu maka ge mmayijali era temunoonya. Chris Magezi ebiseera bisinga bagamba nti alina obuyinza asajja latanga eggala essajja bwe bumuvaako ate wattu neyeefundikira nga Nasri nkiddemu. Alina obuyinza asajja latanga eggala essajja bwe bumala okumuvaako ate wattu neyeefundikira nga engalo ya Nasri. Essaawa zino mulina obuyinza obw'emmundu. Obudde bugenda tuuka nga wattu temukyalina wadde otwanyi ng'ate ozingidde mu mukira nga tosobola dde okwogera ekigambo n'ekimu ng'osirise. Omuntu yandiyagadde okubuuza lwaki abagenda okulamukya abagenda maka ga Kyagulanyi mbagaana kubanga mukimanyi munoonya ye. Ffe ebyaffe bya Museveni omulumba twasooka kumanya Museveni yaani. Museveni ye muntu akulowoozesa nti buli kimu kiri okke era abasinga obungi bagudde mu katego ke. Mwe babasindise mugende Kyagulanyi teryamunoonya kubanga ye enkola gye mbadde mukozesa okuva mu 8 mpaka olwaleero. Buli gwe mwagala okutta mumwaniriza mu mirembe bwe mumala nga mukuba embaga muga nti oyo wuwa wuyu yembeera eriwo. Gwe muzannyirako muzzukulu wa Sentamu, mutabani wa Sentamu. Ebintu bino byonna agenza obbingiramu ng'abimanyi baani baadiringa nabo. Kati gwe bw'ogamba nti bwe mba mwagadde mufuna okuva lemu abantu bonna alipooti iyo nga temunnazifulumya zonna ezitta abantu. Twagala kubuza mukulu mu Chris Magezi watuuseko mu maka ga Kyagulanyi gwe ng'omuntu omwogezi w'amagye. Lutuma Kisoke waki tewakutte ezo pregnant aizo n'omuntu omwotolo egukulinganga ensujju ne mugende mukola police report ku maka ga Kyagulanyi? Why is anyone in security agencies quiet about the raid of Robert Kyagulanyi Sentamu's home? No police report. No one has been arrested. No one has condemned it. Even the mainstream here, everyone is quiet. But gentlemen dressed in army uniform coming out states that Bobi Wine is still in his home. Shame upon you. Chris Magezi bannange muswaleeko. Mwagenze maka g'omusajja. In fact ate kyensembye okutegeera nti raid eno yali unauthorized muhozi yagikolanga ye. Bambi babi bwabadde ngaawo ng'ali ku ssimu ali ne bbaawe nga muhozi mbu kimunyiiza nga Bobi ali busaabala ne mukazi we batambula bali ekyennya bali happy nnyo nga ye alina ebizibu mu maka ge wano. Mujjukira bagamba nti omuvubuka oyo avuga empanka. Omuvubuka oyo ali mu lukwata gita singers. Omuvubuka oyo tabeerangako okukoloni nga bali happy ne mukazi we. Kati lwaddala banga Bobi ne mukazi we nga bazimba balina simayiro nga muli alumu alingange endiga endaawo oba ente endaawo ng'omutima gumulumira muli kati yayagadde atuuse obulumi ku mukazi w'oli amulage nti amutuuseeko bulijjo gw'ayagala okulaba. Kati mukulu ffe tetulina buzibu, buli kimu kibeerako obudde. Ojja kubeera mu kagulu walina otusuuliri tuno otwa musitaki tuno otw'Abajamani ng'olina okunyonyola ebigambo bino. Ono omusajja ekintu kye yakoze n'ekitabo yabadde takimanyi. Eno mission azikola n'ekitabo muto sali musale kubanga tebaswala. Omusajja ekisooka balina ensaalwa 1 balina efotirizi. Buli mukazi yenna eri mu Uganda bamwagala baagala bamwebakeko at least bagezaako nnyo okulaba nti bakutuusaako ekizibu. Kati abadde alina ekizibu kiri ng'alaba Bobi ne mukazi we beeyagala nnyo ne mu kampeni ng'abalaba bali mulaavu nga ye tasobola kukwata oyo muwala tasobola kubeera na mukazi we nga bali awo bali mu happy. No, kubanga emize tebali mente kufumbira baana bantu, tebali mente ku baana bakazi na baana b'abantu. Bo bali mu lukwata gita singers, bali mu kulya bisiyaga kola mu kimu kye balina okukola. Y'ensonga lwaki balina efutibizi ku musajja. Kati bagasse politics ne bagatta ensaalwa ne bagamba Guy yakimakinga atyo. No,
yakimaking atya nti si y'omu ku be bakwata obwongo okubateeka mu primary school eya simanyi Uganda Musician Simanyi Federation bikoze bitya n'osanga eyakajjajo mu music talina adde ne album eziwere 10 nga yakulira basebatta yakulira balegendies abayimiridde kubanga ekyo Museveni kyabadde nga yagalira control people divide them control them obafudi omuntu asobola okubategeerera kati yembera katula okuba nti yali self-made nga yekoze n'akola buli kimu kati kyekisinga obbaluma awo tetugenda kulwawo njagadde bategeeza. Funny enough, in the country where you say that there is a peace assigned to the president, Muhoozi Kainerugaba, who claimed that he once will become the president of Uganda, you invade someone's home, you attack his family, and you came out that you can't do anything concerning torturing women. We have all the evidence that even your wife, you torture her. Even your side chicks, you torture them. So we know exactly what you do. You go on raping women across the country, in big hotels and other areas of the country. We know your behaviors. But unfortunately, I'm a spokesperson, Chris Magezi, police spokesperson, Lutuma Tshoke. Here is the question. If someone claims that his house was attacked and the wife was mistreated, everything was displayed on social media, although the mainstream media was ordered not to post anything concerned about that invasion. But the police haven't yet gone to Bobi Wine's residence to open up an investigation what happened on that night. Everyone is quiet, but the police spokesperson and the army spokesperson, they are busy coming out to give false information about the invasion of Bobi Wine's house. So, what kind of the government is this? When we come up to tell that people are suffering from cow mentality, then you call that people, these people, they abuse us. No, because we are informing you your duty. It's now approaching 5 days. Police hadn't yet made any even a small investigations about the attack. No record. Gongambo tianti mugwanga. Police tenagenda kukola report. Chatusoma kaga Kyagulanyi. Then Muhoozi ni wakana mbote watu temwato chalinze mwamochi, temwato chalinze mwana, temwato chalinze muka Kyagulanyi. Nga democracy meeting bwe mwaso okukulumba wansi nga babi wali aba mission ya mwagenda mbisenge kunoonya baana gye baali nga intero gye nafunyo okusinzira ku bantu abo. 1 baba kusangayo baana balenzi bali bagenda basiyaga nga ate bali recordings. Baba sangayo baana bawala bali bagenda be bakako live baba recording obutambi. Kile kitu Museveni akikola nnyo okurecording aba victim. Era abantu bangi nnyo abayinako obutambi nga amaze bakola ebikolobero bya Sodoma ne Gomora n'okulepinga abakazi. Kati mwe baboyi njagala babuulira Museveni ne family jala babuulira ojja sanga omuntu nga yitayagala kumanya nti mwamu recordings mutiisa tisagenti gundi bute oba mukazi agenti bute olaba nabona bera kuno bato obutambi bwa weerere aba yafuda bayakoze iki aba yafude yakoze iki mwe mission ya mwe yali akusanga abaana kyovula ndi batuka babuuza abaana bali ludda wa abasinga obungi eno gwante mwako tobungi babuuza abaana bali ludda wa ne bagenda mbisenge waggulu mission entufu yali yakwata abaana balenzi basiyaga n'abola biba ko kifuba nga bali recordings obutambi babagamba obutambi tubulina mugenda kukola ki babagento luzo mugenda kukola ki nti mugenda kukola ki kubanga boje mizeja eyo tulu bagirina eyo kwata omuntu wa recording obutambi bamala mu recording obutambi babukwale babuteekaawo ng'akanyeebwa nti ogenda kukola kino oba togenda kukola kino tubute kubanga naluli tuba tukimenti ba Edi Mutwe bonna babakolako ebikolobero byo video bazirina n'abaana bavanga makomera ba recording anga obutambi obwo video bazirina
kyovula nti bana abantu bo tebeta kwesembereza emizeyi gyabwe. So kati awo tuvuddewo. Bwe tuvaawo Bannayuganda waliwo munnamawulire eyali abaddeko wano ng'akola mu Uganda wabula n'afuutulwa n'agenda n'adda ewaabwe. Munnamawulire oyo bamuyita Charles Onyango Obo. Yakolanga ne Bakabushenga, yakolanga ne ba Andrew Mwenda, yakolanga ne ba Ofono Pondo n'abala. Babeeranga nnyo ku Capital Gang. Programu ezabeeranga ez'ebyobufuzi olw'omukaaga mpozi n'olw'Essande. Charles Onyango Obo mbasira bidayinza okuba yakolako ko monitor bidayinza okuba yakolako mu television. Wabula bamugoba ne bamulemesa n'adda ewaabwe. Wabula yakoze tweet ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ayogera ensonga 18 lwaki omugenzi Obote yajjako gavumenti, lwaki omugenzi Amin yajjako Obote ku buyinza. Tweet eno yagikoze ng'agisindikira amagye ga UPDF ne Bannayuganda. Mulina ensonga 18 ezisinga ne ku z'Obote ze Amin ze yawanga ajjako Obote. Ensonga 18. Charles Onyango Obo yadde asindika message eno yagisindise ng'agisindikira amagye ga UPDF. Nti omusajja Idi Amin Dada eyali yakoma mu P5 yasobola okumanya ensonga 18 naye mu aba UPDF basoma senior 4 senior 6 abala mwina zidduguli. Muyinza otya okuleka eggwanga abasajja balifutubbaleko bakola ebikolo bisinga Obote bye yakola Amin alyoka amuwambe. Bannayuganda buno bako omusajja abaweereza n'abagamba ensonga z'engendo bamenyera z'ensonga Amin ze yawanga awamba Obote. Nakati ensonga zino Bannayuganda mwezi bakakatako kati kanzi babenyere. Yagambye bw'ati. Yagambye I had forgotten this. Munasonyi wabadde atawanya akuba ku ssimu eno. Musonyi mwedda chekeze ziiseewo. Yagambye bw'ati. I had forgotten this. Yagambye mbadde nerabidde ebintu bino. The more things change, the more they stay the same. Yagambye nti ebintu gye byeyongera okukyukakyuka gye bikoma okusigala nga biri kyekimu. Yagambye 18 reasons given by Idi Amin Dada for the January 25th 1971 in a military coup against Milton Obote. Yagambye ensonga ziziro 18 ezaweebwa Idi Amin Dada ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'olubereberye omwaka 1971 nga ayita mu majege n'awamba eyali mukama we Milton Obote. Ensonga ze zino njagala ozuulirize bulungi nnyo na postinze akantu kano. Yagambye bw'ati. Detention people without trials. Okusiiba Bannayuganda abatalina musango tebawozeseddwa mu makooti. Si kye kiri mu Uganda. Njagala owandiikewo si kye kiri mu Uganda. Detention of people without a trial si kye kiri makome, si kye kiri mu Uganda kati olwaleero. Eyo ensonga esooka si kye kiri mu Uganda. Museveni abaana baali mu kukwata essaawa zino. Bakwata abaana babatwala mu makomera gatategerekeka. Nkyalina lisaaki gyenkola mu bitundu mujja kunyambako abantu abali okuva Erukaya. Waliwo ettaka eriri okuva Erukaya. Waliwo faamu ya Salimu Sale gye batundiramu goonya okuva mu bitundu by'Erukaya eyo. Oba waliyo ne military barracks. Salimu Sale alundirayo goonya. Ne baŋŋambye nti abaana ebakwata abasinga obungi babateeka mu byuma ne babafuula mist meat, ennyama eyo ne bagiwa goonya. Nkyakola okunoonyereza okuzuula ekintu kino. Ye ekitalya nagibaleeteranga abaana bennyini abaakwatibwa boogera nti abaana abattibwa mu kkomera ekitalya nabo basuula mu goonya. Mujjukira mu kalwa akawedde nabaleetera information. Yes, Junju Emma oteeka okuba nga oli mutuufu sort of wamaawo ayinawo eddundiro lya goonya.
naye abaana amba bateeka mu byuma ne bafuula mist meat ne bawagonya yo ey'abaana bafiira ekitalya yo abaana bennyini bagyeyogera abakola ki abavaayo n'abasimatuka okukwatibwa ng'ekitalira waliyo ebiddiba byagonye balunda mu ggonya gye bateeka abaana ne babalya wano wenjagala ensonga esooka ameri gye yawa detention of people without trials okusiba abantu nga tebaguddwako misango enge tebatwaliddwa mu kkooti ensonga eyo sibu eri olwaleero tugenze ku namba 2 abuse of human rights and the torture of civilians okulinyirira eddembe ly'abantu saako n'okucunya bannansi okulinyirira eddembe ly'abantu saako n'okutulugunya bannansi kiki ekigenda mu maaso olwaleero eyo ensonga namba 2 political killings and use of forces against civilians okuttira abantu mu byobufuzi olya bulungi nnyo n'okweyambisa amaanyi eri bannansi aba bulijjo eyo nsonga yali namba 3 namba 4 violation of the 1962 constitution nti Obote yatyobola ssemateeka wa 1962 naddemu kati neyeewogoma kiki ekigenda mu maaso olwaleero Museveni ye yakola eyiye eyo1995 gyalimu gyasattiriramu n'akola buli kyayagala tugenze ku nsonga namba 5 dictatorship and one man is ruled by Obote obwannakyemalira n'okufuga nga ye omuntu omu nga buli kimu akyagala nga yekikole nga ye dictatorship and one man ruled by Obote obwannakyemalira n'obw'omuntu omu okufuga eggwanga odifutubbalako Obote kye yali akola amini kye yamugamba oba okusinziza ensonga yasiira kumugoba corruption in government obuli bw'enguzi obwakulanga ejjere mu gavumenti y'Obote kyekigenda mu maaso mu gavumenti ya Museveni olwaleero ensonga y'omusaba kita tribalism and nepotism in public services okusosola mu mawanga okusosola mu mawanga n'okusosola mu ngaba y'emirimu nga beeyambisa eggwanga ery'ekikula ekimu enamba 7 namba 8 misuse of Uganda Army for political repression okweyambisa amagye g'eggwanga olw'ebigendwa by'obufuzi okunyigiriza bannansi amagye ga UPDF n'amagwira geeyambisiddwa mu kalulu kano okuba abantu embooko okubawamba okubatulugunya mu kalulu kano akawedde n'akali bwe kati bwe kaali ensonga tugenze kuya 8 yeetubaddeko misuse of Uganda Army for political repression bwe kiri kati olwaleero ensonga endala marginalization of some regions and ethnic groups nakugamba nti ebitundu eby'eggwanga byonna babifuula kyakuzannyirako babifuulira ddala tebikyalina mugaso nnyo era n'ebitundu ebirala ne bagezaako binyigiriza nga basinziira kwa gye bava n'ebitundu gye basibukira ddala nga bo bakulaakulanya ebitundu ebwabwe gye basibuka yensonga namba 10 yensonga namba 9 ensonga namba 10 economic mismanagement causing hardship enkwasaganya embi ebyenfuna mu ggwanga ekifudde embeera enzibu ennyo eri bannayuganda kyekigenda mu maaso mu Uganda yensonga lwaki bannayuganda badduka okweyunula ensi z'Abwarabu n'abala batunda ebyabwe okweyuna okufuluma eggwanga eryo nga beewonya ekibabu ekigenda mu maaso mu Uganda kyekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino ensonga 11 the suppression of political opponents okunyigiriza ennyo abooludda oluvuganya oba olumuvuganya Obote yakikolanga noona akikolera ddala lack of free and fair elections tewaliwo bwenkanya era tewaliwo bwerufu mu kulonda mu biseera ebyo kiki ekiriwo olwaliro essaawa zino ng'akalulu akasembyeyo ketwogera essaawa zino aka local government from LC3 to bakansalas ne bachairman konna amagye poliisi bakubya abantu emiggo olubabulese babutiikinze in favor of NRM kulingo kutali kulonda era kikigenda maaso namba 13 threats to the senior army officers including Idi Amin Dada himself okutiisibwa eri bannamagye abakulu ku madaala
muno mwalina Idi Amin Dada yennyini Museveni Obote yamutiisatiisa wetwogerera olwaleero singa mumanyi ab'amadaala amanene abali mu Mabuusu Katabi abali Embuya abali Ebombo abali mu Gaddafi military barracks abali Kasijjagirwa abanene abali majje abali ku Seemwayi mu basement wansi abamajje abali ku madaala amanene nga Muhoozi abataddeyo ne kitawe Salim Said Museveni mwandi bati temwewuunya lwaki ensi etambula bweti byonna Amin yabyogerako ng'atwala Obote era kati bye biriwo olwaleero. Ensonga 14 Favouritism within army causing divisions. Favouritism within army causing divisions. Favouritism kwe kubanga okususuuta abantu abamu majje kino kyaleetera amagye okweyawulamu era bwe kiri olwaleero nti mu magye ga UPDF essaawa zino Museveni yakola ejje liri erya Special Forces Unit erya SFC ne mu magye gennyini aga bulijjo aga UPDF mulimu okususuuta n'okusooloobya abo abagwa mu famire ya Museveni okusinga abalaba Nansi abakoledde ejjere emyaka mingi. Kino kireese enjawukana mu magye kiki ekiri olwaleero. Breakdown of law and order okumenya amateeka n'ebiragiro kugenda maaso mu Uganda. Ensonga 16 disregard of traditional institution including kingdoms okuyisa olugaayu n'okumenya obwakabaka obwali busangibwa mu Uganda na kino Museveni yakikoze bulungi nnyo okuyisa olugaayu okumenya obwakabaka bonna obuli mu Uganda. Ensonga ya 17 foreign interference in Uganda international affairs or in Uganda internal affairs. Foreign interference in Uganda's internal affairs. Nti abagwira bangi beyingiza nnyo mu nsonga za Uganda ez'omunda. Bw'otwogerera essaazi ly'eggwanga lya Uganda ensonga zaayo zirimu abayindi olwalira ensonga za bannayuganda zirimu Abachina, ensonga za Uganda zirimu abalasa, ensonga za Uganda zirimu bannakenya, ensonga za Uganda zirimu abatanzania, ensonga za Uganda zirimu abasudan, zirimu abaethiopia, zirimu abasomali, zirimu abaeritrea, n'amenya ki n'aleka ki nga n'abanyarwanda kennyini abatufutubaddeko bali magye bakola buli kimu ekyetaagisa okukola nga bw'okiwulira. Loss of public confidence in Obote's leadership. Abantu bangi wattu bagwamu essuubi era ne bavaamu okwagala mu gavumenti y'Obote okutuusa Amin bwe yagiwunzi. Kazi ensonga 18 Amin ziyawa. Zino ensonga z'emmenye zaawukanako n'ebiriwo olwaleero. Kati gwali agawumbidde ki ky'olowooza? Nyongera okutegeeza bannamagye mwenna aba UPDF Charles Onyango Obo bwe yabadde nga wa message eno teyagiwadde nti agiwadde Museveni ng'omuntu, yagiwadde bannayuganda mwenna gye muli mutegeere nti Amin ensonga ziwa 18 ezamuleetera okugenda mu nsiko okuba nti anaanula ezamuleetera okuwambaga mukama we Museveni okumujja mu buyinza. Kati gwe comrade yenna gwe nagambye okukola ensonga z'okuwandika ebbaluwa eri mu seneti ez'enjawulo basente ab'enjawulo n'okulumba ba MP bammwe. Good enough, ensi etuwadde amatu. Ensi etuwadde amatu. Nandikusegwe muganda nga alina Facebook page, alina Twitter account, alina TikTok account. Mutandika okuploadinga video zonna ez'okubba obululu muzidde muza uploading. Buli kimu kyonna ekikolimu kya uploading. Mutaginge international community. Mutaginge UA. Mutaginge NATO. Mutaginge International Criminal Court. Mutaginge US Parliament, UK Parliament, European Parliament. Buli kimu kya uploading essaawa zino. Nabagambye musoke mwesonyi ba MP. Mwesonyi ba politician tebayina makulu. Comrade tebayina makulu abasajja abo. Kubanga already system 7 yagicompromisinga. Nabagambye mutaginga abantu bamukulu ebintu bino mu uploading videos ez'obubbi bw'obululu. Internet bagitadde musobola ku uploadinga video zino.
good enough. Ne international lawyer go tuba tuganti ya sirika biyale byamugyeyo omukulu Robert Amsterdam Museveni byakoze byamugyeyo jukira nti ono kafuru mukuwa misango egi ku international level ate lobbyist bwabanga lobbyist Robert Amsterdam yavuddeyo kwogera ensonga kati ate gwe nakimbugwe mugisha kakande amoti apulya lyeri okola kyokusituka banga international non-recognized lawyer avuddeyo ng'ayingidde mu nsonga za struggle kati gwe atagenda kuwandika bbaluwa atagenda kwenyigira mu kino bw'oyagala ki kamukuzanyireko just one ngenda muzanyireko eddakiika 5 kyenjagala osooka owulire olyoka otegere ky'olina okukola ng'obudde bukyali oyo gwe bayita Robert Amsterdam lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ngali ku international level atenga lobbyist byebigo byayogedde. Uganda is a thugocracy. There is nothing, there's no word for what's going on in Uganda today other than a disgrace. And it's a barefaced thugocracy that the United States and every civilized nation should condemn. And Bobby Wine's safety after having won that election should be paramount in the minds of foreigners, especially foreign donors or those countries that work with Uganda. In Uganda, the government said the internet shutdown was necessary to prevent misinformation and people using it to abuse and undermine the territorial integrity of Uganda and to protect life and property. And that it was necessary for the government mandated by the constitution to protect people and to maintain law and order. You are shaking your head. Why so? It's a joke. I mean, the people who are lighting the fires work for the government. There is no law and order in Museveni's Uganda unless you support Museveni. He defines a citizen as those who work for him. He has no idea of what an actual citizen inside Uganda is if they don't agree with him. These are the ravings of a man who's been in power for 40 years and who's just absolutely attempting to develop a dynasty and pass it on to his kid without any deference to the people of Uganda. Why do you think there seemed to be a plan for the son of the president to come? You mentioned dynasty here. Do you think that is a plan in Uganda? Well, do you think this son of the president actually qualifies as a general? Are you kidding me? With his statements made in the last week, he'd have been kicked out of any real army in the world. Closing the internet for property rights. Come on. Closing the internet is a violation of all the international treaties that Uganda and Tanzania have signed. It makes them no better than Iran. It puts them right up there with Iran and North Korea and all those other countries that are shameful murderers of their own people. That's what we're seeing in Africa. We are seeing the return of Idi Amin's type of government. That's what we're seeing. And it is incredible to me that anyone in Uganda watching what's going on today, or for that matter in Tanzania what's going on to me, can be anything other than critical of the governments who deploy tools and resources that are contrary to every international treaty in order to shut down the voice of the people. Well, your law firm, AP Partners, came out with a press release a few moments ago calling on the international community to ensure Bobby Wine's protection. But some of his critics are saying that it's neither here nor there, and it's calculated to tarnish the image of Uganda, both locally and internationally. Well, you know, it's kind of funny. I don't need to tarnish Uganda's image. They do it for themselves and very well. Just look at the statements that have been made by Museveni's son. I mean, just take a look at what he said, and I can quote this purported general. If he doesn't surrender to the police, we will treat him as a rebel and handle him accordingly.
Personally, I'm embarrassed by our record. 22 protesters killed in 1 week is too low. I promise to do better. Are you kidding me? Are you seriously trying to suggest anything I or any other human being could say could harm Uganda's reputation more than the rantings of this man? And remember, it is Uganda's obligation under domestic and international law to protect the lives of their citizens. Look at what this man says. He says, I tell you that the NUP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. This man has no idea of what rights and obligations he, in his position, is supposed to respect. He is completely lawless. He is an outside the law operator in a uniform that is ill-fitting anyone who has any claim to rule of law or democracy. The Ugandans have only themselves to blame for a terrible reputation in the international community that is not being assisted by their attempting to hunt down the winner of the last election, Mr. Wine. But some are... All right. Akatambi ako ngenda sura nga ka upload nze njagadde bategeeza butegeeza nti go muna Uganda obanga okyebase abatali banna Uganda ensonga bagitutte ku international level. Kati bwe nkusa muganda ngo kuwandika ebbaluwa kyenjagala okusigira ekifaananyi kikino. 1. Museveni nga balwanyisa Amini making sure nti Amini Museveni nga making sure nti Amini bamusiga ettoome ku international level ate nga bali musigira bwereere. Kati ffe twagala kulabisa Museveni ku international level mu Africa, mu Europe, Bungereza, Canada, America, mu Asia, buli wamu ensi zibe nga zimanyi nti Uganda tuli buki, tuli bubi. Nti tugenda okukola ekintu kyonna ekigenda okukolebwa nga tewali muntu agenda kunenya abantu beeyambudde kugenda kulwanyisa Museveni mu ngeri yonna esoboka. Ebiga bimbagamba bulijjo ekigambo kya dynasty 50 ya Tusimasta dynasty. Ono muzungu akyogedde. Ono international lawyer ate lobbyist. Bamuyita Robert Amsterdam, international lawyer. Following the politics wa Uganda emyaka mingi. Wabula ndabye nga akaddiyeemu. Manyi babazungu olw'omula emyaka 5 bwegiti ng'ayiisa amadinisa olw'embeera zaabwe. Nenga ayinza okuba bwe bati bakaddi wamangu nenga kati yakaddi kati gomvubuka ali eyo ensi yo bagitwala bakoziza mbiboozi ebyekisiru olw'okuba bakuwa emitwalo 10 kakadde osiru wala ensi ogiteeka lwaki bakusasula ssente. So mutegedde mbage bande muwandika amabaluwa mukole biki mulina okukola buli kimu. Kati olwaleero njala kuyita wano mukulu njala kuyita no mukulu Masembe abeeko kyatuga mu dakiika then mpita kuba n'abantu babiri baagala tuwa information then tulabe ki ekiddako. Bulidde 1 minute. All right. Kamunoonyeeko ndabe kyatugamba. Sebo nkulamusizaako. Wansabye kuwa eddakiika 15 obeka ensonga z'oga bannayuganda kuba n'omulala ku layini yalindiridde akazindalo kaako bannayuganda babuulire tugende mu maaso. Osobola okukozesa eddakiika 2 mu bwangu bwazo. Kale sebo. Bannayuganda mbalamusizaako mwenna gye muli era mbeebaza nnyo okusigala nga wadde tuli mu kiyongobero ekyokubba Victoria yaffe naye temunaba mu pulezidenti waffe ekyo kyo nkikkiriza. Era ne pulezidenti waffe wadde ali mu dduka that is necessary for the time era alina ekigendererwa lwaki yasalawo okudda osaidi eyo okubanga alabikako gye tuli okutugumya kuba ku byatugamba osigino zayisaawo abazitegeera tuzitegeera abatazitegeera mujja kuzitegeera with time. Kati
two or three things. Obutamala nnyo obudde ng'oyina akaseera katono. Bannange Ugandans tukozesa omukisa guno nga akatengo kakyali mu State House nga omusajja State House biri ey'Rwanda n'eye Uganda zirimu akatengo kubanga bakolagana okubba eggwanga lyaffe. Kino kyetulwanirira tulekera okuwuliriza bano abasajja abasasula ssente babbajjo abagenda ku radio ne boogera ebitakwatagana against Bobi Wine to deflate our faith tusobola okudelivaringa ensi yaffe. Tetuwuliriza abantu bwe batyo. Gavumenti etadde ssente nnyingi nnyo. Gavumenti etadde ssente nnyingi nnyo mu bantu abo ogenda okudeflatinga faith mu bantu abakkiririza mu Kyagulanyi. Let's not listen to them. Let's disown them. Let's stay focused. Ku chief president waffe kyapushinga. Kakati ekyokubiri njagadde okwebaza Abannayuganda abali mu diaspora mu America, mu Europe, mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo South Africa okwekalakaasa. Naye kyenjala okuyisaawo kiri bwe kiti ekisookera ddala nga sinaba kwerabira. Abali mu America, Washington DC, ngenda kubasaba mu staging the biggest massive protest against omukazi gwe bayita Paula White. Omukazi oyo Paula White came. Omukazi oyo spiritual father wa Donald Trump. Paula White gwe bayitiramu through Pastor Kayanja ogenda conveying messages ewa Donald Trump obutatakinga Uganda. Damu statement y'abantu bajule bulungi nnyo. Damu statement y'ojule bulungi nnyo. Kanjiddemu. Nsaba Abannayuganda abali mu Washington DC okustaginga a massive protest. Kulumba omukyala gwe bayita Paula White. Paula White came. Musobola n'okumugugulirako mukyala muzungu ali around 50 something years. Omukyala oyo Museveni ayitira mu Pastor Kayanja okutuuka ku mukyala oyo n'okukonveyinga message okutuuka wa Pastor wa Donald Trump. Omukyala oyo wanjiri abuulira njiri naye spiritual father wa mu State House ku Donald Trump yamusabisa yasabisa nti bamukozesa okugenda okukonvinsinga Donald Trump nti Uganda eri bulungi ne transition eri bulungi. Tulina okutuukirira omukyala Donald Trump bw'anaakiraba nga protest eyitayo Paula White bweneeraba ekyo ajja kubeera skeptical omukyala oyo byamugamba era bingi bijja kukyuka. Mbeegayiridde Abannayuganda twataakinga omukyala oyo. She is one of the biggest problems to our success on Uganda okubeera delivered. Ekyokubiri temuggwamu maanyi. Tetukola strategic partnerships with people abasobola okutuyamba okujjako Museveni oyo. Wategedde nti akalulu tekagenda kujjako Museveni. Negotiations with Museveni is a liar. If he's a liar, that's what he is. It's not going to change. Museveni yajja kubba kutta na kuzikiriza. That's what he is. Omuntu nagamba nti mu negotiating mutuule muteese ne Museveni oyo omanya nti ayagala Kyagulanyi aveeyo mukwate bamusibe bamudde or anything. If our president comes out and faces these people, they're going to kill him. Because first of all, Trump abawadde 10-day ultimatum okuva DRC. Abagambye okuva e Goma, Kivu ne Bukavu eyo mu DRC. Kakati Kagame kyakoze kwe kugenda mu kifo bakiyita Uvira territory eri mu Eastern DRC. Batandise okuluutinga babba mamotoka babba mabanka babba biki batwala Rwanda. Ekifo ekyo kiwubira kiri next to DRC bamanyi nti kaweddemu. Kakati abalina access ku president w'e Congo tumwetaaga mu kino. When President w'e Congo are taking over Eastern DRC ne American gundi nayo esembedde twetaaga country etuli okumpi egenda okutuyamba okusecuringa our victory from this man Museveni except Kenya. Kubanga Ruto naye byakola Kenya bintu bya Museveni. Nono omukyala w'e Tanzania, we cannot trust those two. Okay? So, Abannayuganda tumanyi muli mu bifo bya njawulo bingi, buli omu akole kyakola waali, naye
okumuyita kwe kitumuyita mu koodi yaffe akasajja okuva nolwali tumuyita Museveni wa president mumuyite akasajja ojja kulaba bwavaako atandika okukola ebitakwatagana nga buli kyakwatako kiruka buyulisi mwakosezaako statement eyo n'agyogerako a week ago kimuli bubi ekigambo ekyo takyagalira ddala kimunyimba Museveni w'omulabye ayise Anita Among into a closed meeting nga bali ku farm buli w'omulaba nga alina ne a leader oba state person ava mu nsi ndala azze Uganda nga bali in a sort of an isolated place nga farm omanya ali under the biggest pressure to make a big decision ali ku pressure ya kuta power wanga akimanyi tovolaba yese Anita Among n'amugamba tota power to Muganda power oyo omukazi is a very big problem to our country naye Anita Among yerabidde no sente zibamuwa a few billions to enrich herself but tulwanirira ggwanga lyaffe na mineral resources omusajja zawadde China na Russia mineral resources zigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okulakulanya ensi yaffe kuli nkubano Anita Among bajjo abafuna 200 billions ne balowooza nti the world has ended era kikyamu nnyo bannange mwe mutudde awaka muganya okuvaayo naye ensonga eri bwe abaana b'omu centre abasinga babasibye mu prisons around kubanga nze mbadde bansibyeko omwaka oguwedde era nakiraba ekyo mukama yantwalayo eyo ndowooza kubaako kyenjigako nekyendamu Museveni yansiba ne banne ne system ye envu eruzira ne bansibirako naawe kawempe ku poliisi awo n'embuya barracks wano ku byobululu bwa electoral commission naye kinyewo baga kiri bwe kiti bakwata abaana ne babatwala mu police stations ezo nabano badde bayola olusulayo leero following day bakutwala mu biometric fingerprint system gye bayina egenda okudentinga image yo worldwide bakikola ku baana Baganda selectively abaana abanyankole n'abanyarwanda babajjamu tebatwala mu biometrics ezo ekyuma ekyo kiri ekawempe ekyuma ekyo kiri ku region centers kiri enatete ku polisi ekyuma ekyo kiri ekajjansi ne polisi ezo ne polisi ezetolodde naye profiling baana Baganda basoga bakyoli bebatwala mu biometrics ezo bw'obanga bakwatako polisi nekutwala nekujjako ekinkumu ebyo biometrics byabwe ebyo manya nti your chances of going to Europe and working out of the country are a bit minimum. You may struggle a bit. So abazadde muwagira Bobi Wine mumuwagidde muvuddeyo n'emikwano gy'emirala netulwana ntulwangula akalulu tuli ku last phase of this. Let's not give up. First of all abaana baffe babamaze Linda Mukatono ng'oggyeko system ya international police ne police ya Uganda nayo system yaabwe ng'ekola nga international police ya Interpol. Balina system eyo leeta bagintegrating nga bw'ogenda wano ekkolola okufuna ekipapula ekikutwala okufuluma. System eyo ekulaga. Ku mabuwa. Yes, system eyo ekulaga nti kati gwe oli mwezi wa misango. Ne bw'obanga ofunye omulimu mu kitongole nga kyagala kukutwala bakukutte byabutakwatagana nze nagenda ekaweepawo naye mpaka temugenda pite temugenda sirwe. System and I protested. It is when I called my lawyers and I told them that, you know what, this is a stupid system. It's not even under the law. You're just providing people here. And when I got a noise, you're providing people. I've been here. And I'm going to come to Kuruako. Nasanga abana makumena kugabira mabana bawanga obuyiza. Nasanga mabana abawanga obuyiza. Buli wamu ebantadde badde ikone favor ya Katonda. Abaana abo bampa space mu executive ekawoli power ngeza kubalwanirira naye polisi atyanze oyo omusajja gobeka nanuka ne police station omunyarwanda ali awe kawoli power omusajja muzibu nnyo n'oyo omunyarwanda police station ali ewandegea bazibu nnyo babbi ate batta abaana Baganda akutumya amaaso n'agamba Gudu Buganda is a dead one akaasavinga ggwanga What? Akuya maso nagamba nti Gudu Muganda is a dead one kyokka ng'asaabira ggwanga namugamba nze ngenda kutwala mu kooti ngenda kusiba ndi wano ndi maaso go oba onkubesa sirinkube ojja kumanya nti otadde enjovu mu kaveera ne bantya. They are contacted a few lawyers ne bantya when the lawyers wrote them and tried to drag them to court over unlawful arrest. But Nigerians don't know their rights. Comment section inge respondinga ku issue ya fingerprints. Egamba nti bituufu n'ekirala oli bakikola. Babikola kati tulina okukyusa eggwanga tuggyewo ebintu ebyekisirusiru buli mwana gwe bateeka mu system eyo tugenda byerwezinga buli mwana gwe bateeka mu system eyo ekisirusiru tugenda byerwezinga temutuulaka
ugamba nti no Bobi Wine mulekere kino tasobola kirwana yekka. It is you and me to combine effort and eject this thief from State House. And but first of all, they lack strategy and lack feasible policies to steer our country into greatness. They don't have that. All they can do is to work with Chinese and Indians to rob the country. Your capital to be a minimum offices. Offices on a banana, Musomesa Havana, go quarter school fees, no Somesa Havana, no Mutuak University. Mumanyante, minimum, not 90% give food by Vancouver, Rwanda. Nzemba then call tech sales. I move into both public and private sector companies. I know this is happening. No Peter Musajja, Nagamba, he's a Sembe, Tamani Uganda, but he's a division head in bank. No Uganda Karumani, Nagama Zema Sembe. Tuso Mesabana, future of a budget, but the future, they have a Siba. Chocolate of the border, of the border, but you are police, White House, the Bajaguza. I mean, why do we miss in Gesatu, the Bajaguza, Bodazabana? Our police are on a one day. The borders are on Ninja. On police now, in the Tuareg town, in booking up body in Nagambi, but take a man, what can I keep? What? Border. Yes. These things are happening and people are not talking about them. Border alone, about the Takachibanja somewhere. As they are collected a family, Mujiku border, Mujiku police, Mujiku for 2-3 months. 90 days the way they go, Mujaguziza. Many of the borders in the city are owned by police people and they're making for them money. Ugandans, you never go to Ula. We never see them to the American and see what you do. Naye, they took one man. Abali mu America mukozi ogwamwe, abali mu Europe mukozi ogwamwe, abali e Bungereza wayo ne Canada mukozi omulimu. Bushinga protest temussa muliro temussa wansi. Abali ku White House tugende tu n'ebipande bya Paula White. Oyo omukazi Paula White Kane. Omukazi oyo kizibu nnyo yeegase ne Pastor Kayanja. Nze ndi musajja mukkiriza yafa Kayanja mukwano gwange. How can you see a country go down the drain and then you sit back and stand on the pulpit and support a man who is rotting, who is stealing the country, even 40 years unspeakable? A man who with integrity and such power, Kayanja. Now I get on Sajam 7. That's my chakra cham. That's my chakra cham. Atumala money, no cookies of a fuck, Tumalamu, Uganda Masaka for no Kumusa, and Problem Saja Katonda. No, Bubagi, the Jews of Bobi Wine. Even to be jamming you, Banange, sacrifice Bobi Wine Jacoze Mujidabi. Omusaja amidst all sorts of intimidation and blackmail and threats to death. Nemochara way. But sacrifices of Lamba Buruji. Everything, they've lost everything. Right now as we speak, they've lost everything. They cannot even be in the country with their family. They cannot be in the country. We cannot betray them when they're fighting for us. Even if it's Bobi Wine and it became like Museveni, we will fight him definitely. Museveni thinking that he's going to kill Bobi Wine, then everybody is going to be quiet. No, we are thousands of the like of Bobi Wine that are not going to sit back and then look at you mess up our country. We will not be in every office of power to make sure that Museveni you ejected. We will not be. Right now I'm talking to some people from Congo. Connect us to the big man in Congo to see if they can support us. Those who can talk to the big man in Burkina Faso. Some of the same leaders in Africa, they're the ones we need to work with. In Burkina Faso, in Congo, and a few others that are sane, that have sanity, that have the shame. There are people, abantu nga Kagame, abantu nga Museveni, abataswala, nga bayingiramu unlawful dealings with foreigners who root the country. First of all, ejje balifunyemu sente nyingi nyegera UPDF. Ate mwe Abannayuganda kambabuulire. Nze bwe bantwala e Luzira, nalina ne Katikkiro bamuyita Sendawula. Sendawula oyo mba ntuusewo e Luzira nga Mukatondo. Lindako, hold on. Lindako sebo. Yo Katikkiro w'ekkomera kyogedde Katikkiro w'ekkomera jakula nti Katikkiro w'Emmengo, Katikkiro w'ekkomera kyo kiddemu. Katikkiro w'ekkomera bamuyita Sendawula akulira e Luzira. Ababadde e Luzira mu kimanyi kye njogerako. Bwe ntuukawo ne ŋŋamba nagenda n'amasuuti bankwata ndi masuuti bantwalira masuuti. Ne ntuukayo ne banzigyamu amasuuti ne bampa yunifoomu ebiriko omusaayi ebiriko ki. Ngenda okulaba omusajja nyimirira mabega nga ntaapinga nagamba Katonda, this is not a place for me to be. But again, God I think had taken me there okubaako kyembula eba na Uganda. Omusajja nantaapinga mabega nangamba ssebo nze Sendawula. Naye nkirarayiza oluvannyuma nti Katikkiro najja nga ngoberera ne batwala munda mu ward 10, batwala mu ward 10. Ward 10 bwe ntuukamu ne
ekirundi nsala nnyo akawala akasibira na mbiri ku mutwe nga nsebo wakayingira wano wakajja genda mu kinaabiro naabe ekitabo ky'okugamba okugendamu Jesus of Nazareth you men are so bad temukoze abaana b'omu central you are so bad you filthy ebyo omukodomi wa Museveni byagamba mbu our children be like princes and queens abaana batwala 90% abaana ba mu central basoga baganda bagistu bakyoli baki bwentuuka wali nentunula nga sinawe nsobola kulinnya ngenda okulaba omusajja nkonako emabega nga mpa uniform eziri ironed eziri clean ng'abagamba awo ba RP nti olwo bwamala okunaaba mumuleete mu high command nengenda mu high command ntuuka mu high command nga bantegekeddeawo kakyayi k'amataabi kino omugaati nasulera mu high command naye ennaku ze namalayo ebbiri abaana nga 10 buli omu ng'ajja antuukirira naye nyambala uniform yemu nabo of course at that time sibuna tebandaba nga ndi masuuti buli omajja akubuulira ekizibu kye ekyamweteza ekkomera nga amateeka gagayanye okukola mu ggwanga nga abaana babasibira bwemati abaana tebalina misango waliyo abaana bavundira amakomera tebabayita omwana abeera mu kkomera myaka 3 tebamuyita nga nakola mu kkooti kyokka obulamuzi buli awo mu makooti gonna ag'enjawulo buli ssente z'abantu tebuyamba bannayuganda bannanga ugandans nze nali eruzira ku ssaawa 3 ez'ekiro nga nkirira ku ssimu ssaawa 2 muyingira ssaawa 10 naye nze nkubuulira abasirikale nga bakonkona ku ssaawa ez'ekiro Aron navaayo abasirikale bonna nze nayogera nga beeguzira era bali ku sayidi yaffe omugambaayo ne musituka abasirikale bagenda kubata bali ku sayidi yaffe ate bwe bantwala embuya n'abasirikale b'embuya bonna nayogera nabo nze mbadde nga bombo nga implementinga system zaabwe eza IT abasirikale bonna abasinga biggest part bali ku sayidi yaffe naye bwe muganye Kagame ne Museveni babagobye Congo bagenda kufiirwa mu M23 bwe mutandika okulaba ebijambiya mu byalo byammwe mumanya bano bagobye ekivu bukavu Eastern DRC bagenda bateekamu kubanga kati beekwata ku bisubi tebakyatrustinga abasirikale baffe naye abasirikale balinze mmwe musituke nze olunaku nkyatinga n'abasirikale buli lunaku nkyatinga n'abapoliisi bangi abapoliisi okuva ku Entebbe road eyo yonna police station zonna Jinja road yonna police station zonna nkyatinga n'abasirikale WhatsApp yange wenteeko serati erabibwa abantu basukumi 5 ate nga mulimba executives babbanka managers nabaki baani bonna abo babeeramu nabaki ne some of the big people in the army people respond and say please talk to your people, give them the right message. When they stand up, we will come and support them. N'abantu mugenda kusuula mukutepeeke naye muganyo jiria mukutepeeke bali mu ngalo bweti muganyo jiria Museveni ali mukatengo ngomwana Anita Amongi nga yakuta bufuzi efuulaawo Anita afugireko bamukozi bali mukatengo naye n'ekira kirina okuwoninga president waffe twafunye intel is that talina kwesiga most of the people on his executive committee waliwo abantu balina okwedistansi nga batalina kumanya kyobola abasirise teboogera abatalina kusembera nnyo waali lwa nsonga abamu bali mu discussions ne government okubeera the weak point okukwata Bobi Wine damu statement y'abantu waliwo abantu otolina kugisinkana Bobi Wine abagenda okubeera weak point okukwatirako era abantu abo nze nkimanyi kubamanyi president tuwadde mu lutalo luno abantu abo tebabakwata nko wadde ku kitogi tebabakasukira nako jjinja olina obba oluyi obamanyi Mr. President, I tell you this because for tufuna information ulina nakugamba nti ebima bya biometrics byaganya okuba tebyakola nakugamba gye byava ebya biometrics bya EC naye nkugamba results ziganye watu bajja kusa kusoma za Bobi Wine nga baziwa asajja era that's what happened. So tunakugamba Mr. President, be careful, we need you are our only hope. Abakyala abali abadde bavaayo ne mukabira mutabani wamwe Bobi Wine abavubuka mwenna batabadde bamulayo ku campaigns mugenda kusituka bannaabwe mulaba Kampala esituse every region erina okusituka bwe tusituka this is what we do. We're not going to ban things and then kill people. That's not our intention. No, what we want to do is to go to government institutions involving Museveni those ones we can mess them up because we want to mess up his system. Yes, we have to mess up his system and then reset everything and create something new afresh. But what we see to say, our intention is not to kill people. We don't have such hatred. But again, police Nagamba, Good Muganda is the dead one. But now, Bantu Mutima, in the Hamwe, they execute them police in Uganda. Abakula police in Uganda, by the Hamwe. Bava mu Eastern DRC. Baveyo, Museveni asoka n'abakuumira in a Chiva refugee camp.
training yabayigiriza Oluganda. Luganda is one of the languages they teach them even before they leave Rwanda. When they come in, they are already from offices. You want to kutumanyira mu nsi yaffe. Otukola accident kakumanyira. Kakajja mu Uganda tetayina ekikamanyira. Bajjajja bako ne tebali baawo. Tebalwanira nsi yaffe. Ne kakumanyira kakugamba ebintu bitakwatagana. Really, then how do we hand such kind of a rotten country to our children? They're going to be slaves. They're going to make them slaves in our country. People, let's rise up. Let's rise up. Museveni, a legitimate president, and Tanabana Grace war. Not be glad Manchovola Abachati Day. Not be. You would be a Jacoba Kutana Kuzikiriza. Banana Mukwaman, wherever the Quaker president was, wherever the Mukuma. Mukuma Yatambula, wherever the Kuma president, yes, sir. Kale, so 2 years on yourself. Washington. Carissa. California, Chicago, administration ya Trump. But exposing a Paula White. We're going to what to do Museveni mu bufuzi. Museveni responded to the kale mukama kokome. Alright, oyo molide. Kati waliwo gwe noonya wano. Obana akwata essimu. Oyo omumulide. Mugambage musituke tutambule mukole buli kimu. Kamalomo bozano, are you busy? Oyo tumuvuddeko. Alabika ali somehow busy. Kati waliwo story gye mwawulidde eyokuba nti Museveni bamukwatidde ssente ze eziri mu buwumbi n'obuwumbi ne properties nga America yakikoze n'ensi za Europe. Wabula information yeyo mwagiwuliddeko ko nti ssente zino zibadde zimukolera nnyo. Kati bwe nakuba kampuni ey'omukyalo lyo monna Kenya nga mudaaki nenkuba ne kampuni endala ng'eri mu Makindye omwo, kampuni ezi zibadde zibba goodi wa Uganda. Kati waliwo kampuni era gy'abadde akozesa nga kampuni eno mwabadde atereka ssente z'empya n'enkadde wawudd over ng'era omwami ono amanaginga ne properties bamuyita Alain Gotez. Alain Gotez ono era ne Rwanda akolayo ki naye alinayo deal. Kati Alain Gotez America yamulondoola dda ne Europe. Wabula nga America yali emanyi nti omusajja ono nzaalwa yaki nzaalwa ya Belgium ye era nga ekyomukwatawo ng'emanyi nti ejja kulwanaga ne ba alaayi baayo. Kati America nemulondoola okumanya ono atambuza atya ssente, lwaki alina ssente empya n'enkadde. Kuba nti ali mu business, ali muki, ali mu gold refinery. Kati oyo Alain Gotez yono oyo kati n'oyo America yafirizinze properties ze ne cash nenga cash asinga obungi abadde wani abadde wa Nyando. Kama balagwa mu kifaananyi full picture oyo musajja oyo bafirizinze business ze zonna properties ne bafirizinga ne ssente America azifirizinze. Lwaki yazifirizinze? Badde bamuteekako Mark 16 niyo muteekako Chaya ndooza ne Musaadi ng'emulondoola okutuusa lwe baazudde yono wano mu kifaananyi. Yoyo mu kifaananyi yoyo niye abadde mukozi wa Museveni ng'abafulumya goodi wa Uganda ave Mubende ave Congo buli kimu. Kati omwami oyo America yamutambuliddeko n'ekizuula nti yabadde alina ssente za Museveni zonna ezisinga obungi z'abadde ajja mu gold na buli kimu.
America neragira bafirizinga sente ze na buli kimu. Oluvannyuma lwa America okukizuula nti omwami ono abadde atambulira ku passport ya Uganda nga yeeyita Gettys Allen e Ugandan nga kigambo yazalibwa 24 ogwokuna 1965 nga passport number ye eri 0070837 bw'oyina muganda nga akola mu Ministry of Internal Affairs mugamba akunoonyeze bw'okujja nga bagijjeemu nga passport number eri oba A0070837 nga yoyo musajja bamuyita Gettys Allen muna Uganda nga passport ye badde gwako 232 naye America yamukutte oluvannyuma lw'okuzuula nti passport kwabadde atambulira ya Uganda nenga bwadde bamanyi badiringana mudachi kumbe si mudachi musajja Museveni yamwada passport ya Uganda kwatambulira kwabadde akolera emirimu gye egy'okutambuza gold na buli kimu kyonna kyabadde akozesa okukola ebintu ebyo kazo mukitegedde yoyo Museveni bwato alina companies nyingi ezibye mu bugagga bya Uganda bimalawo yes yeyo webale binti yeyo passport number bakutta America yakutte buli kimu kyonna properties across the world ne had cash ngali mu millions of dollars ne bazikwata era saazi Museveni ali mu kiyongobero economically batandise omuzingako jukiro nabadde tamanyiddwa ndeka tebamaze mulondo na bazula passport ye buli kimu kibanda na company jatambuliza mu mali njajiba letira ndoza if not tomorrow njajiba tunakulala company mabada utambuliza gold wa Uganda kati Museveni aina abantu bangi nnyo abaddukanya abatambuza gold wa Uganda nga strict ye Museveni Janet Salimu Sale Mohozi Natasha Diana Patience n'abala nga bali ku mineral resources za Uganda ne ka family ke kati gwenjala kubuza muganda wange bwe tugamba tugenda kulwanyisa Museveni nga tuwadde mineral resources zaffe kikulumira ku luddawa wazigabana konye ozifuna muki nga ate mpitirivu lwaki tetuziwaayo ne tusobola okulula eggwanga lyaffe nga ne bwaziwaayo okulemeza mu buyinza nga atta abantu ng'ensi esirisi ekyo mukisobola bulungi nnyo kyenvudde mbagambye nti golodi waffe yenna uranium amafuta ga Uganda galina omukutu gumu ogatwala e Tanzania tegadda Museveni alina famire ne famire z'abantu e Tanzania abali ku ssente z'omuwa omusolo gwasobola okukwata aba YouTubers buli omu ng'amuwa miliyoni waliwo n'abaguze emmotoka zino biliyoni 2 zafulumye era bw'olaba omuntu yenna abadde nga mu-interviewinga nnyo ku YouTube nga apaakinze emmotoka yeevuga manya zezo sente gw'obadde olaba nga atambuza bigere batambulira ku boda nga yaguze emmotoka manya zezo sente gw'owulira nga yakyusiza olulimi zezo sente zafulumye nnyingi nnyo biliyoni ezi bazifunye okitegedde kati baganda bangenze mbagamba minno tuziweeyo tunule eggwanga lyaffe by all means bwe bagamba nti baagala kuuma interest za America ne Bungereza zisinga obungi ziri mu security amagye ga UPDF agaliwo origino gajja kukola interest z'abantu abo kubanga abo kibagala mineral resources na security nafu tusobola ogikufuna kubanga weeri so tewali afuna bya bugagga bya Uganda oyo mubaleetedde waakusatu kati ova companies n'akabamenyera oyo baamukutte America yakutte buli kimu n'ekikwata n'ekizingako Museveni ali mu kuba nduulu naye ate balina kampuni gye baagala okukyusizaamu ebibugagga ebyasigadde CIA ebyenoonya nga balina kampuni eyo eri mu saidize eri mu makindi omwo era nayo makindi baagala giteekamu ebintu bisigadde bina properties America ereme bisika kubifuliizinga ne kampuni eyo njagala kukola ki njagala gibaweereza olunaku lw'enkya kampuni gye baagala okuteekamu ebintu ebyo ebisigadde mu America byetannakwata baagala kukyusiza bintu babiteekeyo nga biri mu mannya gooneera naye nga takyasoola kutambula zama kitegedde bulungi nnyo so bantu abo golanga badde atambuza ebigere nga badde ka interview ngadde bamu interview kati ali mu mmotoka alina ennyumba mpya bakoze batya ssente bazibawadde baalidde biliyoni ezi zaafulumye ezo diversion zemulaba ng'oli avuga nga simanyi Museveni Kyagulanyi yawangudde biki
nabagambe ekyo babavuga libanyisayo gye Museveni ayagala legitimacy tumumme legitimacy gy'ayagala kubanga ye yabadde akkiriza Salimu Sale n'amugamba tetukola bwetyo tukulettera era mbagamba bazadde mwenna mugendera abaana bammwe mu wiiki esembayo mu February abaana nga bakadde awo March ng'atandika mugenda kulaba omuliro gwaka mu masomero amasomero galimira ebijambya oba bakube live bullet abaana ba mu primary ebisulo n'aba secondary so mwegendereze nnyo ekyo nkibagambye sente zaafulumye banoonya diversion super gye baagala okulonkinga okujjawo ekintu kya okubba akalulu mbagambye mu uploading video zonna buli omanyi nti babba akalulu kaffe mulonkinge mu uploading video ezo ndakumala okulobana nsobola okufuna muzeeyi wange ono nga sirowooza nti kwali taliiko no kamala okulaba kamukyazeeko olwolumu wano kubanga amanyi history mw'eddakiika 10 zokka nesirowooza nti ayinza okubanga mukutte offside nga taliiko bulungi naye kisimu evuga Sebo oli otya muzeeyi wange kale wooli osobola okwogera yenze kennyini Sebo nkale Sebo nawe gyebaleko kati njagadde leero nkuwa eddakiika 10 zokka abantu babumu ka brief history akaali ku City Square mu kwekalakaasa okwasembayo kwalabikako bannayuganda nga baagala okukyusa obuyinza mivuyo ki egyaliwo baani abaagirimu era baani abatta abantu eddakiika 10 zikumala njagadde leero nkuwa omukisa obulira abantu ebintu ebyo kuba waliwo Sebo network eganye egenda mu maaso katandika eddakiika ziri 10 zokka zenkuwadde zisigaddeyo genda mu maaso kwoli Sebo Sebo nkuwulira nga balule omugezi Lule Yusufu Lule abantu nga beekalakaasa nti twagala Lule oba tufe omwami Museveni oyo yeyatumira ekibinja ekyakuba abantu amasasi awo ku City Square mundeeba olwo abantu abafiira mu Ndeeba location zali big ku City Square ne mu Ndeeba naye kino ekyawano ekyalongoota 8 mukwano gwange mwennyini yaliwo kubanga yali mukulu abeera eno Kampala yali asula Makinde so omusajja oyo yafiira mu enti era saafuna na kumuziika yeyanyuguule anje Grimbaale n'abantu mu 1980 tuba tuli gundi awo ku City Square ne Museveni yagira mu gundi mu Santana n'ayitawo n'agenda aleeta amagye era yaliko mu kukuba abantu awo ku City Square mu 1980 n'abasiraamu bwe baatira embagala abasiraamu baatira ebushenje baaluka miziki baliko baatirewa mugundi omusajja yali wabuvuyo kuva dda pulaanize omusajja oyo gyemulaba ono yazipulaaninga kuva dda akakati naye okusinga n'abantu abakulu abansingako obukulu abaali babigenda kubanga natandika nti
natandika ebyobufuzi okugira ebyobufuzi nga nkyali mwana muto nga nina emyaka 15 nga mbifollowinga bulungi nnyo ebyekenyi n'ebya Uganda kuba nze nali mu kibuga wakati wennyini n'abasiramu bwe baatira egundi saidi y'ebushenyi waliwo abasiramu bwe baatira ebushenyi eyo era omusajja oyo yeyaduumira ekibinja ekyagenda okutta abasiramu ebushenyi mu 1908 oyo mpaya gy'olaba oyo omusajja yali wa buvuyo nnyo. So kati gwe toli surprised kubikola bye buli mukola mu Uganda kati essa toli surprised nnyo. Nze bulaku kyenga nze abantu mbagamba n'abavubuka ne mbagamba banange bino si bipya bino bikadde twabiraba dda naye nga balikuta abantu banange Uganda abaana ba Uganda balikuta abaana baganda bange Allah tutaase naye abasajja balikuta abaana Allah tusaba tutaase banange abaana balikwata abaana babatuka babakola ki tetumanyi kyala kyagenda okuba nange tetumanyi kyekyagwa mu nsi yaffe mu bitundu gye basinza okukwata n'okutta bakwata buli wamu wonna kati juzi omanyize olunaku lwe balondera ku 16 bamaze okulonda 16 nali mu kibuga yensula navayo n'ebigere nenzija mpola nensiga ne muluka nga zirikwata abantu wano abavubuka olaba ku muganzirwaza naye n'abavubuka baali babiri ne mbagamba temudduka muyimirire nemugire nange wakati nze ne musajja mukulu ezijja walula akamuluka akapoliisi akakabira wali omusajja akavuga akali awo omusajja owekatwe muluka zaali bbiri patwemu yali ekulembedde ngeri mu maaso ng'ako kavaako emabega naye nga balikwata abaana abavubuka era abo ababiri nabagamba temudduka muwulidde muyimirire nange wanzeeka navayo n'ebigere nenyingira ekibuga bwe ntuuka wano nga ku busaafu wano drone nezijja nezitandika okukwata abaana abavubuka wano buli omu enanga adduka buli era nze sidduka wanze nabagamba nze nzisobola kudduka kubanga nabagamba ddala emikwano gyange nti nze sitoma nze ni bwenfiira wano entiyo nze nagiraba siina kyentoma nze siina kudduka bwetyo fa era nze sidduka bwetyo ebyekisirusiru kubanga bino byonna ffe twabirimu mu 8 era omusajja ono yakola nnyo okutta abantu mu 8 ngawo nga bankajja ono omusajja gy'olaba ono osegedde nenga omusajja wadada na budere yatunyumiza omusajja ono omugezi wa dada na budere oba wali omumanyi na budere wamuwulirako yali profesa wa dada na budere yavaga webali ng'akomyewo okuva e Zimbabwe yamuwa $4 million n'akomawo wano gwa yali abeera Zimbabwe na budere bw'akomawo wano naga nakola kibuli kye wali ekisomero ekyo wali abantu babange bwero kati yali agala kumuwa bwero commissioner n'agamba nze oyo omumanyi sisobola kumukolera ni 1% meka emizeeyo gyonna ngimanyi era yeyagaana okukwata naawe akabwayi weyawera Stephen Besere akabwayi egenda maaso webale nnyo weyawera akabwayi wadada na budere yagaana n'agamba sisobola akola naawe ni Masete Kuya oba wali omuwulira erinnya ndiwulya buwulize Masete Kuya yali minister wa rehabilitation yali mwana muto muvubuka muto geba Maisani Obote yamuyitanga Maisani yaddukira Kenya bwe yaddukira Kenya Museveni naye amagezi adde akomewo era yakomawo n'amuwa sente ze yamuwa era n'ebigambo byatugamba n'agamba sobola akola na Museveni musajja mutemu n'adduka n'adda e Kenya era yafiira na Nairobi yali asomesa mu Kenyatta University e Kenya na budere gundi oyo Masete Kuya era yafiira na Kenya eyo n'abaana
bukya bava kuno ne badda e Kenya bwagenda tebakomanga wano mu Uganda bonna bali Kenya kuba yababuulira n'abagamba temudda Uganda temujja kusobola Uganda wabera omusajja gye bayitanga gundi ono Seroni Omusebeyi oba wali wamuwulirako Seroni yali musajja mugagga nnyo yalina sente empitirivu yali Musebeyi yali nanyini gundi eno kino ekizimbe ekiri wano ekiriraanye gundi ekiriraanye akatale k'Nakasero ekyali nga tourist house okiregedde ekizimbe ekyo tourist house okirabye ekyali nga tourist house olaba okitunulidde mu maaso g'Nakasero ekizimbe ekyo kyali kya Sheroni era era omusajja bamulimbalimba okuva eri e Kenya ne bamuleeta wali akasajja akasebeya kamujja e Kenya ne kamuleeta ne bamutira ekitaali Sendi yali azaala abaana babiri mwana na mulenzi yalina ebizimbe ku Kinyata hospital yalinayo gundi ze apartment zaali 2 era n'abaana abo nabo tebaddanga wano e Uganda kuba yababuulira naye nga temudda Uganda ng'akyali mulamu era abaana abo bali Kenya tebaddanga na wano ng'amumanyi waye bamutegeera dda abasajja bali mu UPC bonoonya ate waliwo n'omusajja yafudde bamuzise ku Mande jo omusajja oyo bamuyita Titus Nangalama bamuzise eggulo omugisi oyo naye yali asobola okubulya sitori za Museveni zonna okuva ku paka ku Z nzikuba abasajja ba UPC babeerangamu naye nga bakubuulira waliwo omulajje baali babuyita Malenge Muzee Malenge ng'ayogera buli kimu kyonna eky'omusajja ono era yatubuulyanga n'atubuulyamu n'agamba bannange mu 1992 ne Masika eyali former chief justice n'abadde n'embaale namaze embaale wiiki namba nemubuuzaako nga njagala agende ampeyo history naye ng'ali wansi ne bangamba Muzee yalwala ali wansi tasobola eyali former chief justice oba wali omuwulira Masika baali bamuyita George Masika osegedde byebyo alright kati nja kukuza olunaku lwonna n'abanfunye obudde nkoze wala nnyo information mukama akunkomeresebo amina kati waliwo information endala tujja kukwatagana kuba essaawa zimpeddeko tujja kukwatagana sebo kale sebo alright bannange mwebale kubeerako katambi ngenda kakutuliramu wano tujja kuba tuwuliziganya olunaku ndowooza olwekyo bwe naabukedde bulungi mukama akumira takumira mpeera mbaagala nnyo mweraba